How are you? I'm good. How are you doing? Mbadde nsaba obuuze ku batulaba ku Braze Media n'emikutu emirala. Atula praise media mugamba mutya. It's Ava Peace in the building. Let's have some fun together. Ate ng'onyirira nnyo ssaawa zino. Nga diwe wesaanyirira. Sometimes I see you from afar. Webale kusiima kyokka bambi. Tell us what is happening right now. Tukusanze wano e Nakivubo era ng'enkya ye grand opening ceremony eya Nakivubo Stadium. Yangawola bali ku sound check, rehearsals, band rehearsals, n'abagenda oyimba bonna. Like abagenda okola different activities, bonna bali mu rehearsals so that tubawa ekintu ekyakabi by tomorrow. Yeah. How do you feel about okubeera nga you're one of the people oba the few artists abagenda okuba nga baperforming ku grand opening ceremony enkya? I feel so good. Yeah, I feel so good. That's what I can say. Nesunze to give you the best, and I pray God helps me out to give you the best. Njagala obbawa ekisinga. Yeah, kyakabi. Okay, being a new artist kubanga toli mukadde nnyo nti obadde nnyo ku scene. Ate nga tulaba not all artists abali mu Uganda nti bali selected okubeera nga ba officiating event eno. How did you get that chance? Is it because of your music or management? No, I think it's because of my music, because music ayogedde. Nkugamba ko nyimba za Ava Peace wano ziwera nga zikyali ku ngalo ng'okyayagala na kuŋŋamba. Nyinza okugamba mpeeyo lumu oba bbiri n'oyagala okumpa rockstar. So it's my music, not anything like that. How do you feel okubeera nga Uganda welcoming in just a short time nobeera nga you're one of the most loved female artists right now? I thank God kuba Mukama yabikola. Yeah, Mukama yabikola. Kyenyinza okugamba nze ndi mukkiriza, ndi mukyala mukatuliki, nzikiriza mu Katonda. Katonda yabikola. Mudra yakuwandiikira music oba gwe muwandiikira? Nze newandiikira, Mudra asobola naye okumpandiikira n'abalala bonna bampandiikira. It's not good to rely on one person, so you give people different people chances n'osobola okufuna ekyakabi. Tolina ba selfish kuba gwe abatafunamu. Oba ajja kwerepeatinga, yeah. Leero ng'oyogeza amazima agaddala. Tubuulire your relationship with Mudra. He's my friend. No strings attached. Who did you say? No strings attached. Auntie ogambye who? Mudra. Mukwano gwange. Mbali manyi ogambye linnya ddala. Mukwano gwange. Fans interpreting because nange nyinza oba ndi wamawuli naye nga ndi fan to interpreting in another way ne tugamba oba beeyagala. Anti mmwe naye nze nkugambye. Batugambako n'okutugamba mbu mwekyawa mukkaawo n'omukyawa era eggulo twabadde surprised ku press conference wano nga mutudde mwenna. He has been my friend. I've told you guys nothing can separate us. Oli mukwano gwange. Oli mukwano gwange. Mudra awandiikidde abantu bangi music nnyo bangi n'abanene. Why is it that the few songs has written for you zona hit? Mukama nga we nagambye. Yeah. Mukama yayamba yakuwa yagamba nti kati Ava, she's a good girl, kamuwe mwana wange mulungi eyisa bulungi, she's good. Anti abo bafani we balowoleza nti ono alaka amuwaye concentration y'amaanyi okusinga abayimbi abalala. I don't think Mudra tawandika nko ku kibi yadde. All Mudra's written songs are super nice. He's so talented, everyone knows that. Just gwabawandiikidde abalemeddwa okugyayo kye yamuwandiikira ne kigaana. Ndeka tonjokyesa ssaawa zino. Okay. What should we expect in tomorrow's performance gy'ogenda okutuwa wano kubanga oli omu ku line-up egenda okuperforminga ku event? Just expect the best from me. Just mujje nga muli bangi mutuule mulinde ekyakabi. Okay, about that, I talked with Joey Landa. Natugamba nti amongst the 6 girls abayimba mu 6 Killer, she's managed by Jeff Chiwa. Ate gwe, who manages you? I'm managed by Jeff Chiwa. Yeah, him only. Okay, how did you get that chance? The what? It's a great opportunity seeing someone managed by Jeff. Jeff is a strong man and a big brand in this industry.
Yeah, I know, but I think Mukisa, because he's big, nga ogambye. Nange waliwo wenzirawo ne neebuuza naye nzaani. But omusajja mumanyi. He's really big and nze namufunamu omukisa. He's like my dad, he's my everything. Ate mwagala nnyo and he loves me so much. Yeah. Kakati, okay, let's not expect anything like wrangles between Mudra and him anytime. I think he respects his job. Mudra respects him so much and they all respect each other. Yeah, it can never happen. This year 2024 tuli mwezi gwa tuyingidde ogw'omukaaga. Tomorrow it's first. Emyezi egisigaddeyo omukaaga. What plans do you have for your fans and the music industry? I would say nangambye nti nowa nja kuta EP nagitadda like a month back or 2 months back. So right now I have a lot of things in stock, a lot of videos. Nga we nabagamba, I've been recording audios almost every day, and I've been shooting a video every weekend. Kati natuuka nga nkyalina ekyejo nga ngamba that's too much. Kati nentuka ekiseera nga ate recording 2 videos in a week. Okitegeera, so that is a lot of work. So just expect the best. Every month I'll be releasing something because bingi. Kyova olaba twatadde double release ng'ennyimba tuzitoolako nga nnyingi. Amazina gano manyi olina amazina gonna like the dances you do while performing the Shabada song. Aga amazina gayigidde in this time gy'obaze mu industry oba since childhood obadde wenyigira nnyo mu music, dance and drum? Me, I've been an entertainer. I've been entertaining my dad, my mom. I'm just a jolly girl. Onyenyanyashi? Simanyi naye nga just ndi good girl. Naye nga nkola ebisanyusa bazadde bange, baganda bange, yeah. I've seen you on several occasions accompanying other artists ku concerts zaabwe ez'enjawulo with Mudra actually. When do you expect to give us any like a concert, a maiden concert, mwaka gujja or 2 years time to come? Nga Mukama asazeewo. Ekintu kya concert ekyo by the way kituuka ekiseera nga kyo kyekikweyitira. So nze tekinnampita, but of course I know that time will come. I have belief. Eyo time ebeerawo nga kyo kyekikuyita. Nga nammwe kennyini mmwe in fact abakisaba. Yeah. Do you hope for any international collaborations, Masa? Already nina, but it's gonna be a surprise. Yeah. Naye nze nganze ninze ya Ira Star tejja. Inshallah. Ira Star omutuleetera wano. Muleeta ne Tyler bonna mbaleeta. Inshallah. We hope for the best. Katusuubire nti Allah akiteekamu omukisa n'okituwa. Amina. Okay. I've not seen you at the federation recently. Sikulabangayo. Chicho toyagala kujoininga oba ojoli silent? So ebitya federation eyo soko bireke. Ebitya federation soko bireke. Okyabyetegereza? Naye just soko bireke. Oba corporate campaign gye bagezako kurunninga gwe gy'otakkiririza? Njagala nnyo. Kaki ekikulemesa? Kyogamba you don't support the cause. Because togiraba nga y'amaanyi? Y'amaanyi gisupportinga. Gisupportinga. Ndeka wabula. Okay, bugambo ki obusembayo bw'oyinza okuweereza abafans bo ne music industry at large? Thank you so much for supporting me. Thank you so much for loving me. Bannaye mwebale buli kimu. Naye just expect for the best. Ebintu bingi in stock. I am bringing for you the very best of Ava Peace. Just watch out for Ava Peace. It's gonna be the best. Thank you so much.